mujje tusanyukireko Pastor Buyungo, mujje tusanyukireko Mami Josephine, mujje tusanyukireko the Buyungo family, anti omwana ow'obulenzi Emma yevuddemu nagamba nti bannange kimala nina okuba omwana w'abandi embaga, nina okukakasa nti kati nkuze, anti munange batugamba gunene omwaka gwa kakasibwa, okitegerera gwatanna kakasibwa nze simanyi nakumanya wala Mukama Katonda akwongera ekisa obeere nga naawe owa obujulizi. Era nga olunaku olwaleero libadde ssanyu jereere wali eri ku fojimu, anti ng'omwana ow'obulenzi Emma atwanjulira mwana munne omukolo gye bagirangiridde olunaku olwaleero, era nga gigenda kubeerayo this very month nga gugwako eyo. Tugenda kubanga tusamba gawuni, tugenda kubanga twambala kooti, tugenda kubeera mu kyaki nga tukuba birayiro obufumbo bugende nate mu mikono gya Katonda, era Katonda abeere nga atuyamba okubutukuza. Era wano wenyini ogenda kunzikiriza nkweka clip kano kubanga ke kalina information yonna about the mukolo, about gugenda beerawa, about bagenda kubirawo ebirayiro, byonna bikwatagana ku mukolo ogw'omwana ow'obulenzi. Byonna muka clip kano munange ogenda kubanga obyefunira. Wano wenyini sigenda kusuka okiriza nkwagalize ekiro ekirungi n'olunaku olulungi. Mukama Katonda akunkumire. Hi, bye bye. Yeah.
tusooke tukubire Mukama engalo ez'amaanyi tumuddize ekitiibwa akoze. Munzikirize nange ndanga akalango bulijjo kamera zange zikwata abalala ku luno nange nakutte. Ku luno kamera zatukutte ffe aba midiya. Zatukutte oba twakutte? Zatukutte oba twakutte? Wow. Aba kamera oba baliwa siye Collins. Uno wa kamera alina kye yalabye. Oba Solomon oba yono yoyo ani alabika yono mbagambye wa kamera ffe tuli ba kamera. Wow. Ani ayagala okundeetera omugole? Nedda. Ku luno mbagambye ffe aba kamera we have to be, this has to be special. Bulijjo mutuleke tuli mu biro byaffe aba kamera aba midiya. Kati munzikirize nkole kyonna kyenjagala nga kiri mu ki obaani Vincent Wamande Brian is the Isaac Wamande tera Brian bagambye ye mugole. Kyewuunyisa kyamagero kikakasa mwaka gwe tulimu. Kati maama midiya mumukwate bulungi kubanga nkyaweza. Maama midiya mumukwate bulungi bulijjo ndanga bayimbi ndanga ku luno nange tweranga. Haleluya. Ono tuweereddwa omukisa. Ani amanyi sijja kumwogera mmanya musooke mumbuulire. Ani amanyi omwami ono takyali mulenzi, takyali muvubuka, takyali mwana? Ani amanyi omwami ono? Temumumanyi? Mukisa Emma. Mukisa Emma mutabani wani mpozi? Munzikirize mbanjulire mwami Mukisa Emmanuel Joseph. Mwami Mukisa Emmanuel Joseph ayina omwana ow'obuwala gwe yalabye. Denita Whitney. Denita ndeetera omugole. Ne Metron agireko. Ne Metron jangu. This is the beautiful bride Mukama gwatuwadde. Kati muwulirize ekirango kino bulungi nnyo. Pastor Buyungo Joseph Muwanguzi ne Pastor Josephine Buyungo Muwanguzi balanga omwana waabwe Mukisa Emmanuel Joseph. Mumpulirize mwe muve muzanyo ndi mukusoma kirango. Agenda okwetwalira mwana munne ku nnaku z'omwezi 29 August UCC Kasubi.
Church service egenda kubeera sawa 6. Hallelujah. Bwe tunaaveeyo mukisa ine ekijjulo kyatutegekedde kigenda kubeera ku Amagara Gardens Wakiso. Hallelujah. Ate n'abazadde ba mukyala Christine, she's no longer a girl, however much she's young. Mukyala Christine. Mukyala Christine nabo batuyita n'essanyu eringi. Tubaaniriza mwena ku UCC ennaku z'omwezi 29 mujje tubeereyo, naye nga tetunabaaniriza. Mbadde nsaba bano baana bato mubalaba beeyogerera, bakyali baana bato. Nsaba baana bano tuyimirire nabo. Bwe kiba kitegeeza kuleeta ettaffaali, kuleeta ebbaati, kuleeta muteeyimbwa, kuleeta byonna, tuyimirire n'abaana bano. Ab'amabaasa tuyitemu mu sipiidi, ab'amabaasa tuyitemu mangu mangu. Tugenda kuyimirira nabo tusige ensigo zaffe. Haleluya. Mukama akikoze. Tuyitemu, abalala tugende ebweru. Katono wafe, oh wafe, oh no wafe. Katono wafe, oh wafe, oh abalokole. Katono wafe. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Olunaku lwa ssanyu nnyo nnyo nnyo. First of all, nsobola okwebaza Mukama antuusizza kana. Njaga okwebaza Mukama antuusizza kana akaseera. Wabaddewo okutya ne Mukama ampadde amaanyi. Era nsiimye nnyo nammwe mubaddewo okujuliza. Era Mukama abawa omukisa. Katusabe. Ayi Taata, nkwebaza olunaku lwaleero lwondeetedde, olunaku olw'essanyu, olunaku olw'ekitiibwa, olunaku olw'amagoba. Ayi Katonda, nzize mu maaso go nampongayo bino ebiweebwayo, na buli atodde Mukama afune essanyu erisinga ne ku lyange, afune ebyayagala ku mutima, anywerere akuweereze bonna n'abatasobodde. Katonda gaba bafune essanyu lino Mukama. Ayi Katonda, nyimiridde wano ng'omuweereza awo, nankwebaza ondeetedde essanyu Mukama, ondeetedde essanyu Mukama. Kwebaliza ddala Mukama, kwebaliza ddala ku bazadde bange, abooluganda bange bonna bano, muganda wange Isaac Brian, bonna mami Daddy, abooluganda bange ku church wano, nammwe Mukama bawa omukisa. Mu linnya lya Yesu nsabye, amiina. Amen, amen, amen. Ebintu bino si byangu. Olaba omugole omwami akaaba naye nga takaaba lwa nnaku, naye akaaba lwa ssanyu. Naye kisinza okunkwatako nti Katonda amusanyusiza abawe essanyu. Era tukiza Katonda nti mwena mugendagenda n'essanyu. Kati kansabe, waliwo eyakiyitamu bitegeera bulungi. Twanirize Pastor Barbara Nanja mukisa. Abitegeera bulungi. Nabali bagole, tuyina abagole baffe Mami Josephine and Daddy Joseph. Abo tubaleke mu bitiibwa byabwe ng'abagole. Twanirize Pastor Barbara mukisa asabire abagole baffe. Amen. 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 Tuze tukusaba, twagala kwebaza Mukama ku lw'abaana baffe,
mwaka gwa kakasibwa. Atandaba kakasibwa ogenda kakasibwa. Katusabe. Kitaffe omulungi, Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, mwaka guno gw'okukakasibwa gukola byamagero ebitasoboka eri abaana b'abantu. Mukisa Emma ne Dota tubakwasizza, tubatadde wansi w'omukono gw'Omukama. Emikolo gyonna gikolebwa ne giggwa, naye olugendo lwe bagendamu tulutadde wansi w'omukono gwo, wansi w'eggulu eriggule erigenda obbalabirira, erigenda obbawanguza, erigenda okuleeta turning point. Sabye omukisa mu mbaga, sabye omukisa buli kimu kyonna ekikolebwa. Bonna abagenda okutoola bawe omukisa, bonna abagenda okubeera ku mikolo bawe omukisa. Naye Kitaffe, abaana bano tubakwasiza. Nga bw'oyagadde okakasa, kikakase kyonaafuusa omusajja agenda okuwasa ate abeere ne mukyala we ddala mu linnya lya Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Thank you so much. Mukama akutuweera omukisa.